Weewaawo kakati omukyalo ono birungi ogambye nti wafunye obubaka oba wafuna obubaka ng'olaba olina omulongo gw'oli naye nga muli mu kuyuguluza ndagala naye endagala ezo nga za kyenvu oba nga zengedde oba endagala ezengedde ze zikola kyenvu ndowooza nga muli muziyuguluza naye nga muyugululiza mu kisaawe naye ng'olina mulongo muyuguluza endagala ezo ezengeredde ezo eza kyenvu naye nga muli mu kisaawe. Kati ogambye nti mu kisaawe n'ovaawo ne weeyongerayo mu maaso n'ojja osanga ndowooza boyfriend wo ndowooza ne mutambula mwenna. Bwe mwatambudde mwenna ne musanga abasajja ndowooza ne baagala okumukuba n'obabuuza nti mukuba waaki? Akati n'otabuka. Abasajja abo mu kubakuba omu wamukubye ndowooza n'omukuba okugulu ne kumenyeka n'agwa wansi, n'agolokkawo n'omukuba eŋŋumi endala mu lubuto era n'okugulu okulala n'okukuba nayongera n'agwira ddala wansi. Akati olina woogambidde mweyongeddeyo mu maaso ne musanga akaana katabaniko n'okawa nusu 5 n'ebyo 2 era ne mweyongerayo mu maaso. Bwe mutuuse mu maaso ne musanga owa bodaboda ng'agenda yambuka bw'ati akasozi ne mugamba tutwaleko. Akati owa bodaboda oyo n'abagamba ngenda batwala era n'ayimirira n'abasaba nusu 500 n'ogamba gobadde naye nti mwattu tatusedde. Akati we mbadde mugenda n'ogamba naye nalitwaliddeyo maama ku nsujju kati ne muziramuza eri azitunda n'ababuulira ssente oba ne mulaba nga temujja zisobola n'omubuuza ate olubajjo lwa mmeka. Naye kati nze kankwanukule bubaka bwo kubanga obubaka buno obadde buwanvu bumpitiriddeko era n'ebimu mbyerabidde naye kati nze byenjogeddeko kati nze kankuwe ansa. Kuba bonna mbadde sinza kubuddamu buwanvu bulala waloose lugero nnyo. Kakati nyabo birungi ekituntundu ky'endagala okuyuguluza endagala n'omulongo endagala ezo nga za kyenvu zengedde nga muli mu kisaawe ekyo kituntundu kya kutambuza nsonga z'abajjajjaabo. Ekisaawe by'ebifo by'ensozi by'ebifo by'embiri omusangibwa abantu. Ekisaawe mwe mubeera emizannyo egy'eggayaŋŋano oba muzannya muzannyo kyoba gwakubaka oba gwakusamba mupiira ky'ekisaawe. Kwe kuloota ebisaawe nga musamba emipiira bakuteeba ggoolo oba ng'oteeba. Kwe kulaba ng'oyugululiza endagala za kyenvu mu kisaawe. Endagala za kyenvu myaliriro gy'abajjajjaabo olulagala gwe mwaliro gw'omuzimu. Okitegedde akabonero ka kyenvu ke kabonero ka musoke. Ku kabonero ka bulongo. Endagala gye myaliro gya jjajjaawo. Omwaliro jjajjaawo gwe yabanga nagwo. Omwaliro jjajjaawo gwe yatambulizanga ensonga. Kwe yatambulizanga ensonga lwe lulagala. Ekirufulo lwa kyenvu ti omwaliro gwo gukubanja obulongo okutambuza obulongo. Ekituntundu ekyo kiri mu lubereberye. Yoyo olwalo wedda gwenjogerako owabagumiikiriza. Takolebwa baana bato. Takolebwa bantu nsibe ekyatwala. Akolebwa bantu bamaze kulemererwa yeekoonyeeko. Nkoze kino ne kigaana, nkoze ku mirimu giganye, nfumbiddwako biganye, basajja bandesseewo 10. Okitegedde be bantu abakola lubaale. Kati lubaale yo gwolota si mwangu. Lubaale yo gwolota wa kiseera, wa bbanga ddene. Takolebwa bantu bato myoyo. Takolebwa bantu b'amalala, takolebwa bantu balabira nsonga kumpi. Okitegedde. Kati ekituntundu ekyo eky'omwaliiro gwe gw'endagala. Kati gw'owulira birooto nti oloota naye mu maaso gy'olaga ffe tulaba lubaale bw'ali baakuzinzeeko butya bw'olikomekkereza. Omwaliro gw'endagala gwe mwaliro gw'emizimu gwa jjajjaawo. Kabonero aka kyenvu bulongo. Ekisaawe oligenda n'ottaanya ensonga z'abajjajjaabe watali wammwe. Kyekisaawe bwe tutagoba tetudda.
okuwakanya abazzo bavuganya gy'emisambwa gwe mupiira. Okitegedde kati ero libadde teekero lya jjajjawo bali mu kuteekerateekera era ndooza ke ka meeting kiwasoose okusanga mu odiyo eyasoose. Okitegedde kati ne mweyongerayo ne boyfriend wo mulina we musanze. Boyfriend wo alina waayingiridde mu kolido, we muyingiridde ne mugatta engoye ne mwoza n'agamba ezange zimpe nzeeyoleze. Okitegedde lwaki tuzigasse wamu. Boyfriend wo ogwo gwe musamba okutuddeko gwakuwasiza mu lubuto lwa nnyoko. Era kizibu okufumbirwa, kizibu okufuna amaka ne gabeerawo buli lw'oba ne boyfriend wo mu birooto. Oyo kabaka. Okitegedde buli lw'oba ne boyfriend wo mu birooto ng'olaba olina baganzi bo mu birooto, boyfriend wange ate omusajja gwe nayagalako biki, kizibu okufuna amaka ne gabeerawo. Bw'oba wakanagezesa oyo omusajja aba alwanyisa ng'abasajja b'ofuna. Ogwo gwe mwoyo gukutuddeko gukubanja era be bamwe abaloota oluusi nga beegatta n'abantu mu birooto bwe bityo. Okitegedde kakati ekitundu ekyo ekyokusanga omwana wo mutabani wo n'omuwa nusu 5 n'ebibiri, 5 bye bitegeeza okuttaanya ensonga z'abajjajjaabo. 2 kye kitundutundu omuntu mwabeerera mu kifo n'amalamu ebbanga eddene ng'agenda yeebakaabaka, ne yeebaka mu mbuga ya Mukasa ennaku 2, ne yeebaka mu mbuga ya Nabuzaana ennaku 2, ne yeebaka mu mbuga ya Kyonuka ennaku 2, ne yeebaka ewa Bamuyana ennaku 2, kye bayita entabaalo. Okitegedde aba tasula wamu. Olubiri oba olusozi olumalamu ebbanga ng'oyenjera mu bifo naye nga buli w'otuuka bakutanza. Oyinza okutuuka ewantu linakusaba ekijjulo, n'otuuka ewantu linakusaba magi, n'otuuka ewantu linakugamba kino, tuuka ewantu linakugamba mbikka olugoye, n'otuuka ewantu bwe bityo. Ebifo ebyo nti kisaawe tugenze kumala gayaŋŋano kutanzibwa, okutambuza ensonga z'abajjajjaabo. Bingi nnyo by'oyitamu. Okitegedde kati kyekyo akana n'enkawo 2 ne 5 kuttaanya nsonga, 2 bye biseera by'olimala mu nsonga. Bw'ovudde waawo ne wajja agasajja nga gaagala okukuba bbaawo oba boyfriend wo, n'ogalabula n'ogagamba nno nze nja kubakuba, ne gagaana ne weesowolayo limu eribadde lyagala omukuba, n'olirwanyisa n'olikuba okugulu n'okumenya, n'oyongera n'olirwanyisa n'olikuba eŋŋumi y'omu lubuto ne ligwa wansi ne lisitukawo n'olikuba n'omenya n'okugulu okwokubiri. Oyo wannema abadde atuuse. Jjukira bajjajjabo baava ssese, kati kabaka w'omukulu ye wannema. Olisooka kumanya wannema okumanya Mukasa. Okitegedde era oyinza okusanga nga buli w'obeera oluusi amagulu g'oluusi gafunamu kkuluma oba mu viivi oba mu kakongovule bw'otyo. Wannema kulanga kwa wannema. Wannema muyina kaddu wannema mu kika. Kati yoyo naye akulaze nti ntuuse, ye musajja gw'osoose okulwanyisa n'omumenya amagulu. Oyo naye wannema. Okitegedde kaddu wannema oba kitinda. Lwakuba erinnya lya kitinda tulimuyita wakati ng'olina by'omuwadde, naye kati essaawa eno gw'oba olina muyita wannema. Okitegedde kakati ne mweyongerayo mu maaso ne musanga omusajja wa booda, ekyo kitundu kya mayembe, era wa booda temumulinnye era n'agenda abasabye 5,000 n'agenda ekitundu kya mayembe. Olwoloto wa booda oba owa ppiki yenna, kitundu kya mayembe. Okitegedde ensonga z'owulira bwe zigenda zeesereka ago mayembe. Wabula era osigadde otambula ne boyfriend wo, oyo ye kabaka, musajja gw'olotera mu birooto ng'olaba mwekwana, mweyagala, muli mulaavu, bintu ebifaanaganako bwe bityo. Kakati olina w'otuukidde ng'osanze ensujju n'ogamba tugenda tutya wa maama nga tetulina kye tumutwalidde, ne mulamuza ensujju ne mutuuka ne ku lubajjo lw'ensujju. Okitegedde mugula ensujju okugitwalira maama, tetugenda nga tetulina kye tumutwalidde, ne mutuuka n'okulamuza olubajjo lw'ensujju. Kati awo olubaalewo kati ate ekyo ekitundu sinza kinnyonnyola. Okitegedde sinza kinnyonnyola. Ekyo ekitundu eky'okutwalira maama ensujju, oli ndowooza oba abadde azibasedde n'omugamba ate olubajjo lw'ensujju olutunda otya, naye nga mubitwalira maama. Kati bwe bubaka bwe bakugamba nti tambula, oyongere okutambula weebuuze bakunnyonnyole olugendo lwo lugendo ki, lubaalo yakulazaawa.
biki ebiri mu lubaale oyo. Okitegedde? Ozze n'otambula endagala za kyenvu, mwaliro gwa bulongo, kisaawe, ezo nsozi ezo mbiri. Okitegedde? Boyfriend wo mugenze osanze katabaniko kawadde 5,222 otambudde ne boyfriend wo mu bubaka. Kitegedde? Mugenze bwe mutyo mutuuse ku nsujju mugitwalira maama. Kati obubaka kasita tukunyonnyoddeko ekyo oyongere otambule weenoonye. Oligenda mu nsozi mu mbiri n'osangamu abamanyi bali kunnyonnyola obubaka biki by'oloota. Era lubaale oyo ali mu biki, era lubaale oyo alituuka atya gy'alina okutuuka. Okitegedde? Kansubire nti otegedde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.